Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere akubirizza abazadde okufaayo ennyo ku baana abalenzi abalabika nga abasuuliriddwa ensangi zino. Okwogera bino Ssaabasumba abadde akulembedde mu mmisa mwaweeredde abaana 166 Sacramento lya Confirmation ku ssomero lya Mother Kevin Memorial Primary School Ensambya mu Kampala. Ssaabasumba atuuse ku ssaawa 4 ez'enkya n'ayanirizibwa abayizi ssaako omukulu w'essomero Sister Bernadette Sanyu n'abasomesa. Atenderezebwe Mukama Katonda w'amagye, atenderezebwe Omukama, agulumizibwe Omutonzi w'eggulu n'ensi. Ng'ayigiriza mu mmisa kitaffe mu Katonda agambye nti abazadde ensangi zino essira balitadde nnyo ku mwana omuwala, abalenzi ne babaleka so nga nabo balina okufiibwako kubanga be bagenda okuwasa abawala bano nga bakuze. Abaana abalenzi ennaku zino tugenze tubagayalirira olw'okwekwasa nti tuyamba abawala ate abalenzi tubaleka ne bonooneka. Abawala betufaako batwala amasomero amalungi agadboardingi tubasasula school fees, abalenzi ate netubaleka eyo tebyabafaako tebyabalabirira tubeeraliikirira nnyo n'empisa baba balina mbi tubafaako lina okuba balenzi abawala betufaako tufuna essomero nga lino abasisita batukwatirako abaana abalenzi nabo nebabakulondula. Abaana abawala gy'omujja mu maaso tebajja kubeera bubi nga balina abalenzi nabo abagunjibwa mu mpisa ennungi abafunye amagezi ag'okusobola okulaba nga bonna omulenzi n'omuwala bakulaakulanira wamu eggwanga. Ono era ayogedde ku bikujjuko eby'emyaka 10 ebya Mother Kevin ng'entikko yaabyo yakubeerawo mu mwezi gwa May omwaka guno. Yeebazizza ababiikira ba Little Sisters of St. Francis of Assisi abasibuka enkokonjeru mu dayosisi y'e Lugazi olw'okutwala mu maaso emirimu emirungi egya Mother Kevin. And soon we are celebrating 100 years of Mother Kevin arriving in Uganda and beginning that very important role of bringing life, giving life spiritual and life physical. We looked after the lives of many as a health worker. She also looked after our spiritual lives. She is well remembered for starting with the Little Sisters of St. Francis, whom we thank immensely for looking after us and continuing the legacy of Mother Mary, of Mother Kevin. Thank you, dear sisters. Mu kusaba kuno bannalutale y'e Bweyogerere bawaddeyo emiti egy'okusimba mu kaweefube gwe balimu ow'okutumbula obutonde bw'ensi nga n'essira balitadde mu masomero. Ssaabasumba era atongoza magazini y'essomero lino eyawandiikiddwa okulaba nga bayigiriza abaana okuwandiika emboozi n'ebitontome. Omukulu w'essomero lino Sister Bernadette Sanyu awadde alipoota ku mbeera y'essomero ne yeeyama okwongera okutumbula ebyenjigiriza n'eddiini mu ssomero. To my fellow parents, thank you so much for coming. We are blessed to have you. We are so grateful that you are here. Thank you for coming to bless our sons, and let us continue praying for them to grow in faith and the fear of God.